Mu mbeera eyannamwatulira Captain Francis Babu nga bulijjo ate eryantama muganda wange avuddeyo n'ayatulira General Museveni olw'okuyisa obubi abakozi ba gavumenti ba civil servants era munnange obubaka bwamusindikidde buzibu nnyo newankubadde nga bino munnange si bipya eri General Museveni ate tebimuyigula ttama kubanga ye munnange byalowoozaako birala nnyo kasita abeera mu ntebe ye eyo ng'ali awo. Naye munnange Francis Babu eyannyuka ebyobufuzi Captain Francis Babu omumanyi bulungi nnyo yaliko MP wa Kampala Central awo naye muganda wange yali Elias Lukwago eyamunnyula era nga tebali makambugu yadde n'akamu. Kakati munnange ye agamba nti gavumenti eyisa bubi ba civil servants, eyisa bubi abakozi baayo naddala abasomesa n'abasawo era munnange mu kugezaako okulaga obwennyamivu nga annyonnyola embeera embi oba working conditions ba professionals bano gye bakoleramu ate nga beetiso omulimu munene nnyo mu kulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Ababuyabuya bokka bw'otera osanga kati nga wano era mu comment section oyinza osangamu omuntu ng'ataddeko comment n'ogamba oba abeera wa kakati ababuyabuya bokka be bayinza okuddaawo ngaalowooza naye nga ekituufu kiri nti bw'obanga wasomako bw'obanga walwalako nga weetaaga obujjanjabi ojja kukitegeera nti omusawo wa makulu nnyo ate n'omusomesa wa makulu nnyo kubanga nti ne wendi wano kati nze nga Uganda atalaaji embaawo entono ze nnalabako kitegeeza era zinsobozesa okubeera nga nsobola okuvungisaamu ebigambo oba ebyogeddwa omuntu omulala nensobola okubikubuulira mu mbeera gy'osobola okubitegeereramu naawe era w'oli awo ebintu bingi nnyo kuba sisuubira nti ku airport boogerayo Oluganda bajja kuga nti flight wait era kitegeeza nti olina okuba nga somehow bw'oba toli omu ku abo ab'omukisa kwegamba nti oluzungu baaluzaalirwamu oba yafuna engeri gy'alumanyaamu mu ngeri ng'akyali muto weebali nabo abo weebali naye ate era bwe tudda ku sayidi endala era oyinza okwesanga okuwandika kumutawaanya okusoma kumutawaanya n'ebirala kale kwegamba nti omusomesa awo wonna wonna yazannyawo kati bw'olwala va ku kulwala kuno omusujja gwammwe ssenyiga n'ebirala naye ng'olwadde obulwadde obwaddala ntera okubagamba nti omusawo gy'ali dokita waali ali qualified ate ali talented abantu bangi bajja wano ne banga nti mpugambye tuli balwadde mpulira kino kiri omukyala wange kino mpugambye n'obalagirira n'obawa ennamba y'omusawo nakkubira nagamba owange nali nfa naye omusajja yampa eddagala kati mpulira ekintu kitambula obulamu bukomyewo. Omuntu bw'alwala katugeze nga oba ku animalo ye kuliko ekizimba nga kibadde kimuluma asobola oyinza n'okuba nga oba oli mutabani oba muwala we n'akugamba jangu olabe mwana wange ekintu bwe kindya n'abikkula n'olaba animalo mwe muzanyiisa obulwadde. Kakati bano abasajja bo balwala bagenda bweru ne babajjanjabira eyo ffe ne batuleka wano era ne bateekayo musimbi muyitirivu nnyo ogenda kuyasoma bukadde obuwumbi 3 bwagenze kukujjanjaba sipiika wa palamenti muwala w'omukufu azaalira Germany azaalira bwaza kwigamba presidential jet ye mutwala zonna sente zamuwa musolo nandaze nnyo naye nina okubategeeza ensonga muzitegeere. Kakati munnange Captain Francis Babu agamba nti abasomesa baffe n'abasawo batwale nga backbone eya society naye engeri gye bayisibwamu yennyamiza. Osuubira otya omuntu okukola n'omutima ogumu era adelivaringe quality services nga tebasasula ssente akasente
muganda wange bakanoonyeza mu kiwato nga mazina ate nga bakola nnyo. Osanga akalwaliro nga omusawo katugeze oba MP n'agendayo n'atasangawo basawo, oyinza okumuwulira abasawo obuvunaanyizibwa bwammwe, abasomesa temusomesa, temubeera mu bibiina, mubeera mu bizinesi zammwe. N'omubuuza nti gwe osobola okusomeseza kuba obusente bwe babawa? Oyogera kyova olaba nga abaana balina akantu ku TikTok ke bateekako Eva kegamba oli bw'ayogera ekintu ekitali kyamakulu nga baga gwe yasama. Akantu ako kansesa nnyo. Kugamba ng'ojula okumugamba bw'otyo nti gwe yasama. Omanyi ebiseera ebimu bw'oba n'oyisaawo obubaka batera otuga nti tubeera nnyo violent, naye waliwo w'onyiigirako. Olaba oli ali kubasomesa aduulira ti ate mwe musobola okwekalakaza okumala ennaku 3 mwesobola, kubanga akimanyi bambi balina okuddayo bali akawungako ku ssomero, tasobola kumisinga kyamisana nnaku 3 awo we babateeka. Kati Captain Francis Babu ekyo munnange akyogerako, era Captain Francis Babu eyali minisita mu gavumenti ya General Museveni eno agamba nti nno emisaala egikeerezebwa egy'abasomesa, ebibiina ebiri overcrowded ebijjudde abaana babeera mu bibiina muganda wange nga omusomesa talina nawayisa kigere, ebintu ebikozesebwa mu kusomesa ebitamala, ennoni tezibaayo, omusomesa talina nnoni, talina ruula, gundi liners kuba n'angalo, freehand ku blackboard, inadequate teaching materials. Ebyo byonna muganda wange bikosa obusobozi bwabwe okusobola okubeera nga batuwa quality education, batutuusaako ebyensoma eby'omutindo, kubanga tebabirina. Oba bino tubibagamba mmwe ng'abantu aba bulijjo musobole okubeera nga mubitegeera, kibayita okuvunjisaamu obubuyabuya mu buvunjiseemu okutegeera kwegamba mubeere eno ng'olaba n'olwana avuga mpa enkoni mwana gwe alina ssente oyo, naye sooka weebuuze alina ssente ate abaana bo gwe g'ozadde ali eri mu bonna basome, omusomesa bw'aba akuba layini, bw'aba akuba ssaako ku blackboard agikubisa ki? Omanyi bannayuganda ekizibu kye balina, they don't interpret. Okuinterpretinga situation kwegamba perception yaabwe, engeri gye balabamu ebintu ndala nnyo, baagala nnyo ebyo ebigendagenda amangu ne bejubisa naye bino bye biri ku ground, era abantu abavayo ne babyogerako tulina okubeera nga naffe tuyongera okubikumamu omuliro, kubanga weewava ekinyusi ky'okukyusa obuyinza, weewava ekinyusi ky'okubeera nti omuntu talina tufuga kutufiirako kubanga alemereddwa, tasobola kutuukiriza ebyo bye tulina kuba nabyo, kubanga ewatali bya bulamu, ewatali byanjigiriza, eggwanga terisobola kugenda mu maaso. Muve mu ebyo ebyokuwaana obuwaanyi. Kakati munnange era bw'atyo Captain Francis Babu ayongera okubeera nga akinogaanya, agamba nti nno abasomesa bwe batyo bali mu kubonaabona. Ali ku basawo kati agamba nti abasawo bali mu kubonaabona n'amalwaliro agali underfunded hospitals, sente tebaziteekayo mu malwaliro, wabula bwe batuukayo kati nga mwalaba wano Erugazi yali mpuuga ebiseera ebyo nga ye leader of opposition yali agenzeeyo, kati bwe yatuukayo bamubuulira ebizibu ebyali biriwo, Nabbanja bwe yagendayo n'abagamba kati olwaze mwererejja kino kati kale abawe ki? Teebereza abasawo bo baagala babawe ebikola, Nabbanja yayagala mu kukuuma kitiibwa kya gavumenti, nammwe ne mumuyambako kyempita obubuyabuya. Muli babuyabuya bantu mmwe, mulemeddwa okutegeera value yammwe, mulemeddwa okubeera nga mugitegeera. Naye kino kikwata ku mwana owaffe owa wansi. Omwana agenda n'amala ku P7 nga tasobola kukuwandiikira bbaluwa, Gw'olaba ekyo muganda wange mu bubuyabuya bwo kiba kikola, gw'olowooza abaabwe tebamanyi Luzungu, tebamanyi kuwandiika.
mwali muleke Muhoozi ng'awandiika oluzungu olufu yasoma nnyo. Anyway, kakati munnange bino kwegamba essential medical supplies teziriyo, kwegamba ebintu ebyali byetaagisa ogenze mu ddwaliro weetaaga gloves, omusawo talina gakukwatako, tajja kukukwatako, ajja kugira kandabe weegire bw'oti ndabe. So yali badde akwatako n'ategeera tebabirina mu malwaliro. Kakati okukosa n'okubeera nti nno tebasasulwa inadequate remuneration, tebasasulwa sente ntono ze babawa abasawo. Munnange newankubadde nga bali ku front line, be bali ku front line ey'okutaasa obulamu bwaffe, Captain Francis Babu bw'atyo ayongerako okubeera nga akwitisayizinga government priorities. Kyategeeza nti gavumenti kwegamba byesooka okutunuulira nga bw'onoobeera awo, katugeze gwe toliiwo oba oli ku kyeyo gy'oli eyo, naye nga omukyala gwe walekere Kampala alina abaana baazaala ne baatazaala, alina abaana baazaala ne baatazaala. Kakati gwe bweweereza ssente nfe kyosasulako ebitundutundu bonna bagende, asooka sasulira babe zonna n'azimalayo, ababo ne balindako z'onooweereza. Kakati awo priority ey'omukyalo oyo esooka first priority baana be. Kati nabana abasajja nabo engeri gye bamu ku bo, tetuli bamu ku bo, bakitulagadda, tetuli bamu ku bo. Kati basooka biki? Kakati munnange bano obalaba nga kwegamba sente baziteeka mu bintu ebitagasa, ebitayamba, ebitali primary, ebiyamba bo kale ebiri primary ku bo naye ebiri secondary ku ffe. Kakati olwo munnange Captain Francis Babu agamba nti budget wali baddewo increased budget allocation to the education and health sectors, nti bali badde sente bazikwata ezisinga obungi nfe ziteeka mu magye bagende balumbe Congo batya nti ate M23 ate bwe banagenda bajigira bati bayinza okujja naffe ne batukuba. Kiba ne bagaa nti amagye agagende Congo tegaligenda kudda, n'emmundu zonna ezo ziriwo kubeera nga batangira wali bamanyi bayinza obbabalula. Naye ffe tebituyamba, tebitugasa abaana baffe, obulamu bwaffe. Ojja kufa ogenda mu ddwaliro nga teri oxygen, ojja kufa nga teri oxygen. Kakati mannange ebyo simanyi nti babizibu nnyo okutegeera, ne mwana Uganda yenna atali mu buyabuya asobola okubitegeera. Omubuyabuya era ajja kusigala awakana. Kakati Captain Francis Babu agamba nti nno okunegelectinga ba civil servants, kino kyandamayininga kwegamba okulekulira okuteekayo gwannaggamba eri abakozi ba gavumenti. Kino kikosa enkulaakulana y'eggwanga. It undermines national development. Era tekisobola kubeera nti nno kiyambako. Katugeze bwe tuba twogera ku bantu abatalina maanyi, kwegamba abataweereddwa maanyi kwagala mulimu gwabwe, sente ze bafuna ez'omusala ntono, ne workforce nayo kwegamba ne conditions bwe bakolera nazo teyeeyagaza, kitegeeza tugenda kubeera ne kye bayita unmotivated workforce that cannot effectively contribute to the country's progress. Teyina gye tutwala. Abasomesa baggweredde mu bodaboda, ekyo mukimanyi. Kati nno olina ajja n'abuuza nti lwaki abasomesa balekulira, lwaki kati bagenze mu kuvuga zi bodaboda, lwaki kati bagenze kukola bwe bati. N'ogamba nti kakati bwe tuba tunoonya ababuyabuya, ono ate tumuyite ki? Mboodooli jjajjange yateranga okivu nti emboodooli. Kakati
Captain Francis Babu agamba nti abakulembeze baffe balina okusoosowaza embeera y'aba civil servants welfare yaabwe, balina okubanga nabo beeyagala akasente weekali. Eggwanga eritasobola kubeera nga livaluinga liraba abasomesa n'abasawo ng'ab'omugaso, kiba kitegeeza nti munnange liba lyetegekera kugwa, mwe kati wano Uganda mwe mwogera ku ggwanga okubeera nga lyagwa, eggwanga lyo lyagwa dda, naye famire emu yeekola ki, yeeri waggulu kuba yo sente ezirina ne banywanyi baayo abagiyambako, bo bagagga era beeyogerako ng'abagagga. Beeyogerako ne Museveni yaga nti ye mugagga ne famire ye bagagga, kati ayagala mbu naffe najje naffe batandika okututunulamu kiki kibalemesezza, kiki mbu batuyambe kuba tuweeweeyokko naffe tutandika okubeera nga tukola ki. Naye bo baagaggawala dda baatuuka dda, yagamba I'm rich, yes I'm rich. Bw'oba tewakiwulira tosooka kuwakana, noonyereza muganda wange. Bo bino tubyogera kati ng'omusezi akola ki, agula essowaani. Ono Captain Francis Babu sifa abamu bwe bakapiteeni, era be yalwana nabo be baabumuwa era be bamanyi obuzito bwe, era yakolako mu gavumenti yaabwe yayogera, si nze njogera. Kati nze nkubulira Captain Francis Babu byakola ki, byayogera ate era nga bye bituufu. Kakati Babu bw'atyo ng'akuwa mulanga eri gavumenti ya General Museveni okusobola okuimplementinga reforms, okusobola okwaŋŋanga ebyo byayogeddeko, batekewo kwegamba ennongoosiriza ezisobola okwaŋŋanga ensonga ezo zayogeddeko, omuli okwongeza ku misaala, okutereeza embeera abasomesa abasawo mwe bakolera, improved working conditions. Kale muganda wange ebyo nga bw'obiwulidde awo, bw'oyinza okuba nga wooli awo olina akasente k'akatonotono nga bw'olwala ojja kgenda mu ddwaliro erya private bakujjanjabe, nga bw'osobola oyagala okusomesa omwana opulaniga kumutwala mu masomero gali oba international schools oba ago amalungi ennyo aga private gy'aba asomera, yes, naye kyogamba ekika kyo kikoma ku ggwe oba famire ye ekoma ku ggwe, sisitawo asobola oba bba wa sisitawo asobola okukola gwe kyokola, oba mu kika kyo bw'ogenda mu kika kyewammwe oba mugenze ku mukolo gwonna oba kuziku bakola kwa kumanyagana, bonna basobola okukikola gwe kyokola. Kati abaana bo bagenda kunyumya n'abaabaani, kubanga oyinza okubeera ng'oli awo ng'abaana bo tebamaakinga na ba muganda wo oba na basisitawo nga basisinkanye, bwe kye kikusanyusa kubanga aba boogera oluzungu lulungi nnyo, aba babatwalira waggulu, bw'otuuka mu kikaggwa apulejinga ebyebbeeyi, kubanga bannayuganda bali mu mbeera yakweraga. Kati kye kibasanyusa muba temufaanaganako n'abasajja bali abatuduulira bo, kwegamba abaayera banga bali waggulu nnyo baatuuka, naye ng'ate bajja tebalina kye balina. Naawe oyinza okubanga gw'olwabanga ali obulungi naye nga kasente k'osobodde okukolamu ebyo okafuniraawo ku mulimu w'oli nga bwe banaakugoba tojja kubeera ng'osobola okukola by'okola kati ebikusibya amaaso, era ojja kufaanaganako na bali. Kaakati kiba kitegeeza nti olya eggi ne weesobya omuwula ate era owagira ky'otamanyi. Bw'oba olya naye ate making sure nti ne sayidi eri leka kweggalirayo kubanga okuleka mpozi ng'era bw'okimanyi nti bannayuganda akugambe olaba kati ng'abayindi batusinga nti omuyindi bw'anajja okukola bizinesi ayagala ne muganda wabeere ng'atambulira mu layini yemu era nga beeyambayamba mu kwesitula, kyeyini etambula bw'etyo. Nefu wano oyagala ogende mu kika nga gwe mugagga, oyagala mutoowo oba muganda wo omukulu wabe ng'akuvunnamira, bonna baboogerako ng'abagagga, mwe muli bagagga bye mwagala ebyo. Kati na buli obusajja nabwo bwe buli bwagala kutufutubbalako bubeere nga kwegamba bwo bwe buli waggulu ennyo mu dayinasite yaabwo gye tulina okukuba tugikube ku ttaka kubanga tetugasa. Ebyo munnange bye nina okubabuulira era nga mbijja ku bigambo bya Captain Francis Babu. Yeebale nnyo
okubeera nga asobodde okubeera nga ebigambo ebyo muganda wange ebyamakulu bwe gatyo asobola okubeera nga abitugamba nga tebyesisseemu yadde